Congratulations, Gravity Omutujjo Mbina Masa Ongena Bambi Kutusako Pastor Bujingo Anti Amazene Yetonda Batya Video Njina Masa Ongena Banji Kutusaka Ebisiaga Athakayima Mkwano Byonna mbirese Masa Ogena Bobi Funa Nenga Sina Kwongerayo Badde nkusaba video no jimpere like ate sobola okubanga yeyongera era nga nkobaza gweno mulungi subscribinga ku Wonderboy UG tidalingi wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abatana kusubscribinga mukwano berango subscribinga kona ku notification bell ayituberenga bugire tutekayo mukwano gwasiko dufuna Hajat Kalodo hona kuyita akulombere edduwa bwoba oyina ekitatambula bulungi jangu buzza akulombere edduwa ate buli kimu kiberenga kitambula bulungi era nga gwena agala okulangira business yo yona oba akalago konna berango tukonako ku namba esimu wasawo atogena kubanga oyambibwa nga sikolesizaayo anti Gravity Omutujju ayina akayimba ke akapya akayitibwa Mukaba akola era nga tujjukira bulungi mwana mulenzi ono yabaddeko musaga wamu ne Jose Chameleone ebya kivulu kya ggwanga mujika kati n'olunaku olwaleero anti apostinze ne yeebaza bafaani be ba followers be na buli omu wamu ne Mukama Katonda amusobozesezza anti anaatera okumala dream house ye era ng'agambye eno mansion yange naatera okugimaliriza era ne yeebaza buli omu yiyo ya folosatu era ng'agambye zezino award omuntu yenna ze yeetaaga okuba nazo bannange anti awandiseko ebigambo bingi naye Gravity Omutujju tukugamba nti congratulations era nga oli musajja wa nnyonnyonnyonnyo ddala ate nga nkugyayo eyo ye Pastor Bujingo anti olunaku lw'olwaleero omanyi abantu bangi baamutabukira nnyo ku nsonga za Teddy Bujingo bwe yavaayo n'aswaza omukyalo ono n'ayogera ebigambo bingi nga bwawunya nga bwakulukuta bannange kyatayogera buli kimu kyonna bamikwano mwakiwulira era ne bamulopako mu mbuga z'amateeka ne bamulopa buli wamu kyadda kino munnange olunaku olwaleero anti yavuddeyo ne yeetonda era nga yeetondedde abakyala bonna wamu n'oyo atanazaalibwa ate kamukuweko omuwulire nga yeetonda mmala enkomewo mukyala we amusaasire tuusa okwetonda kwange nga sikakiddwa era nga siwalirizibwa era nga tuwali pressure enteekeddwako bwe nalabye nga abakazi bonna basituse bawandiisa amabaluwa mu UCC mundekerawo okwogera bawandiisa amabaluwa mu ba activists abantu bonna basituse simanyi lwaki ensonga y'amaka gange yafuuka kumpi nga ggwanga ddamba nti liri awo neetondera Teddy nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange neetondera abaana bange nga nkijja ku ntobo y'omutima gwange neetondera abakyala bonna mu ggwanga neetondera abakazi okuviira ddala ku mmange okutuuka ku muwala gwe baazadde n'oyo akyali mu lubuto ng'agenda kuzaalibwa nga kitonde kikazi mwetondera sirina bigendererwa byakulumya mukazi Bujingo ategezezza nga bw'ataagenderedde awo nno we tuli ate ye atakayima anti kabbaji mukalengera waggulu awo era nga bamwaniriza ku kabaga akamu muna nga bw'omulengera omanyi kati mu kintu kino ku sayidi eyo yasinga era nga yalabikiddwako kabaga akamu n'abaana bawala abalala oba abasajja abalala omanyi bano basalawo okuyingira ensonga y'ebisiyaga era nga abasinga bagamba mbu babeera banoonya impapula naye mukwano kyonna kikiri nze nja kuba nkikuleetera waneeno naye ate kankutuuseko jjajja Ichuli ng'ayogera ku nsonga za Arthur Kayima naye nga ayisayo naye mugambe Kayima teyeeparedinga n'abaana beeri basanze Europe asooka ayige engeri so that's why I love you naye Kayima wasiiwuuse luno mujjonkezi gwa iri namubiru gwa reito namubiru gwakoze obusolosolo Kayima wanabi wotuuka mu Europe wotegeera nti ate n'okubleachinga kubanga eri mu nsi za Europe ate abantu bafightinga kuba na complex zaabwe kati gwatajjanga owana kubleachinga olina engeri gy'olabika nga oli fala kubanga eri tebableachinga kati ebyo byeno mu Africa you cannot start to walk around busimanyiyo abantu eri bakuuma their natural complex era oyo mvubuka wamulayo mu kavidiyo asooka n'owokubiri bonna balina complex oli owa bbulaaka temwamutegedde naye kyabadde ne bbulaaka nga taliiko wadde akatulututu bbulaaka shines brighter kyabadde kirungi naye lwakuba kiri it is funny bbulaaka maani ng'olina oguto gunene notandika okwemawulira ku basajja gulina oguto gunene gwe guddugavu gulina obuuso butindi there is a way you look funny amasanyizo gagenda oyiza obutamulaba Kayima yabadde ng'omujonkezi Kayima tewanyumidde mu video atenze Ichuli nkugamba ati nkuwala na nkubuulira you need to streamline
you are trying to fit in a streamline yourself. Balance. Nengo just catching up. I know, I love it. Just catching up. Thank you for the confidence. Nenga moyo video. Wabadengo mujonkezi. Buli mulembe guchuka, nenzimba nayo echuka. Kato Akura Construction Services Limited. Zimba Uganda.